Ebikwata ku famire y'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni byewuunyisa kubanga bw'otunuulira embeera abafamire ye engeri gye bayitawo tojja bitegeera. Tutunuulira olunaku lw'eggulo wabaddewo okukungubagira ssengaawe eyamuvudde ku maaso era yaziikiddwa e Lwakitula. Naye ku mbeera ey'okuziika eyo kyewuunyisa nti tewabaddewo na mbeera yonna eraga kuziika kuno lutya bwe kwagenze. Tewabaddewo mawulire gakkirizibwa kulaga kuziika kuno. N'abasirikale yatugamba lubereberye tebajja kukkirizibwa mu kifo kino aba UPDF okuggyako eryo kkejje eri mu kuuma abaana babasobodde okuwerekera omubiri gw'omugenzi ng'aziikibwa. Ne bategeeza nti abaana babeetaaze okumanya ebivudde mu kuziika naddala abooluganda ab'emikwano ababadde ennyo ku lusegere lw'omukulu ono Osenga bajja kulikodinga katambi kajja baweerezebwa ku masimu gaabwe bamanye embeera Senga gy'aziikiddwamu. Naye kiraga nti omuntu yadde munene mu ggwanga era wandibaddewo okunyolwa okw'enjawulo naye tewabaddewo wadde kukungubaga kuli awo, tewabaddewo sayini zonna ziraga nti waliwo ekigenze mu maaso. Weewaawo embeera gye tulimu ya muggalo naye era abantu nnaku zino baziika abantu baabwe era ne balaga nti at least ababaddewo balaze okunyolwa kwe bayiseemu mu kuziika omuntu oyo. Naye bino byewuunyisa kubanga si yasoose twalaba mu mbeera ey'okuziika kitaawe era bwe gwafaananako wadde ku olwo tewaliwo kisibaggwanga ye yaziikibwa abantu abawerera ddala baali bayitirivu obungi naye era tewaliwo wadde okukaaba wadde okukungubaga okulaga nti tunyoleddwa okuviibwako taata. Weewaawo nti abantu bakkirizibwa okugenda mu kuziika mu bungi naye era tebaali mu mbeera eraga nti bagenze kuziika wabula baalinga abali ku mukolo oba ogw'okusanyuka kubanga n'amawulire agafuluma ku olwo gonna mu mpandiika gye gawandiikamu baagamba not years as Muzeeyi Kaguta is celebrated laid to rest. In his death, Amos Kaguta, father of President Yoweri Museveni, has become more relevant than ever, the subject of the nation's attention and an outpouring of grief. By 9 a.m. on Sunday, the road leading to the president's country home in Lwakitula, Kiruhura district, was jammed with vehicles and people stretching a few kilometers. Women dressed in a traditional sukas and men in kanzus. It was a rare opportunity for anyone who has never been to Lwakitula because everyone was allowed into the lush green gardens of Museveni's home. The usually mean-looking security guards were kind to those mourning the death of 96-year-old Muzeeyi Kaguta. The mourners were invited to well-prepared buffet meal before walking in for the funeral service. Except for the seats reserved for the first family, ministers and MPs, it was free sitting when a security guard tried to move people from the front seats. He was stopped and told that on that day everyone was a mourner and could sit anywhere they wished. Kaguta Senior's modest house, sitting in the expensive grazing fields, attracted debate. Why, people asked, would a first father and a rich one in his own right prefer to live simply? Kaguta owned some 2,000 cows. His rich children, who included General Salim Saleh, could have granted him his every desire. Museveni told the mourners that his father refused to follow his cousins Karagwe in Tanzania to look for good pasture. Muzeeyi Amos said Karagwe has no schools in easy distance. It obviously helped Dr. Kajubiri, Museveni's sister, and me to continue with our education, Museveni said. Muzeeyi Kaguta also allowed anyone to walk into his home seeking help, never mind his old age. Not even Museveni or his security could stop him from listening to the problems of people. In fact, Museveni believes that his patriotism and desire to help others contributed to his health problems. NRM supporters from all over Uganda would come to his house asking him to take them to the president. Kakati kikulaga nti omusajja ono yali musajja mugagga
eyali alina ente ezikwata mu 2,000, eyali alina amaka agatudde ku bwaguuga bw'ettaka, eyali omugagga gwe batugamba nti yali ayamba buli muntu nga taziyizibwa kutuukibwako, naye enzika gye bamuziikamu era ne bakulaga tewali kukungubaga kwonna kulaga nti banyoleddwa, wabula ng'ekyenjawulo ono ye yafiira ku myaka 96. Emyaka 96 ye sisita we eyali akyaliwo yaziikiddwa lunaku lwaggulu nga batugamba yafiiridde ku myaka 97. Naye nga ono ye yafa mu February wa 2013, ennaku z'omwezi zaali 27. Kati okuva mu 2013 okutuuka olwaliro 2021 wayise emyaka 8 nga kitaawe wa Museveni afudde. Enziikibwa gye yaziikibwamu tewaliwo kunyolwa kwonna, yenziikibwa sisita we gwe batugambye nti yabadde amuddirako ddala. Gye yaziikiddwamu tewabaddewo kukungubaga kwonna. Kati ffe kye twebuuza, oba kino kiri mu buwangwa bwabwe, obanga waliwo engeri yonna lwaki tebakungubagira bantu bana baba bafuddeko, oba nti lwakuba baba ku myaka egikuze nga tebakyalina kye balesse kye batafunye ku nsi kuno, yensonga lwaki tebasaawo kunyolwa kwa njawulo. Nabwe kityo n'enfa ya mami we nayo ekyatankanibwa, kyategeereka nti yafa, naye maama we teyategeereka na bimukwatako engeri ki gye bamuziikamu, ng'omukyalo ono baali bamuyita Esteriko Kundeka Nganzi nga yazaalibwa omwaka gwali gwa 1918, bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno omwaka ogw'2001, naye enziika ye teyategeerekeka. Kati kitegeeza nti bondo za buwangwa bwabwe bwe kiri, ng'okufa tebakitwala nga kikulu. Kyova olaba nga okufa okulaba naye nga balaba nga kintu kya bulijjo tekiriimu, kubanga gwate maama w'omukulembeze, senga w'omukulembeze, taata w'omukulembeze, at least okuziika kwabwe kwandibadde nga kulina enjawulo nnene nnyo okuziika kw'abantu abalala betuze tulaba. Naye era kubeera bwe kutyo yengeri abantu be gye bamugenzeeko n'engeri gye baserebulatinzeemu amaziika gaabwe. Era nga maama w'omukulembeze ono ye yafiira ku myaka gyali giwerera ddala 92. Kati bw'ojja olaba gyali 92, taata yafiira ku 98, ono senga yafiiridde ku 97. Kiba kikulaga nti ne muzeeyi akyasobola okutwaza, weewaawo naye ali mu 80, akyasobola okusikaasikako paka awo mu 90 bw'atajja kusukka nnyo nsuubire. Kuba famire yaabwe tebatera kusukka nnyo myaka 9 kuyingira 10. Waliwo balina essuubi nga balowooza mbu muzeeyi ajja kuwangala paka ku myaka 10. Tukulaze famire yaabwe tebasukka nnyo myaka 9, ono 97, 98, ono 92, weewo nga ne muzeeyi naye aluubirira okuyingira 9 kuba ali mu 80. Kati awo katusabe ebyo ebikwata ku famire yaabwe n'engeri bwe bafa engeri gye baziikibwamu teba yakunyolwa, tekuba kunakuwala.